kubanga okuva lwe najja ekizibu nakiraba nga kiviire ddala ku nsimbi entono eziva mu gavumenti eyawakati okuziweereza local gavumenti za Uganda zonna. Bwe natandikira nga biri ebitundu 17 byali biweebwa local gavumenti za Uganda. Nakaayana kuba nkoze ne baminisita bangi okuviira ddala Part of Mwesike n'abalala bootafiire omwami aliko kati bagezi bakano butime naye tubadde tukaayana nga kyenjogerako bandaga nti bakiraba mu nkomerero bagenda okuvaayo si mu cabinet si mu parliament sente nga zikka busi ebyali ebitundu 17 kati local government za Uganda zifuna ebitundu 7 ku 10. Bannayuganda mumanye ebinnya bye mweyitamu si bakozi ba local government. Mumanye nti UPA okubanga zikola bubi si local government naye ensimbi eziva wakati okujja mu local government abakola ekyo babeera babaka ba parliament. Policies ezikwatagana ku byenjigiriza n'ebyobulamu teriyo local government ezikola mu mbeera to implement. Kati ngenzo okulaba okubeera wano nga malobo n'okulabira constituency omunana ng'abantu embeera yaabwe yongera kuba mbi nzizeeyo waffe gyensibuka gyenzaalibwa gyensula ewali n'ebijja by'abajjajjange nsobole okuteekawo enjawulo nga ngenda okukaayana kubanga mbagambye okwogereza kulemye nga ndi mu local government neetaaga kukaayana mu njogera yakakati bakuyita kuba mmeeza okulaba nga wabeerawo ekyenjawulo ku babbi b'ettaka abatyobola obutonde bw'ensi naddala ennyanja eyo abalemeseza abavubi okukola emirimu gyabwe n'ebintu ebirala bikwata ku bulamu bwa bulijjo obw'omuntu mu byobulamu n'ebyenjigiriza ng'olwo tulwanirira bajeti okulaba ng'ekyukamu era kyova olaba neebaza nnyo omubaka Nalulima Betty kubanga yabaddeyo mu palamenti ng'ayogera ku bya local government abalala nga bali ku birala naye ate bwe bamaliriza nga badda mu bantu nga bagenda kuziika buziisa abantu abafudde ng'ebyobulamu tubikozeeko tuteeka okulwanira ebyobulamu abantu ne tubakulembera nga balamu kifo ky'okubalinda nga bafudde tugende tubaziike n'okutwalayo kofiini oba n'okutwala ambulensi ezibatwala nga balwadde n'emirala